wao abatulaba era batuliriza tulina mmwe nate olunaku lwa leero nkujjukiza nti ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana twagagutambulako ennaku 10 baguyita muwakanya olulimi luli olwaffe Oluganda muwakanya twakagutambulako ennaku 10 leero lunaku lwa bbalaza mande oba olunaku olw'okuyingi basebo ne bannyabo abatulabira abatuliriza nga tuli ku mpewo za Delta TV nkujjukiza nti tuli mu week Reverend Elisa Mayanja kituufu nnyo ye week Reverend Elisa Mayanja ye week mu studio tuli ne Reverend Elisa Mayanja mukama yebazibwe funa Bible yo giteke ku meza dira aka notebook ko kateke ku meza dira aka kalamu kateka ku meza Reverend Elisa Mayanja nga tuli mu week Reverend Elisa Mayanja agenda kusumulula tata musira kino kyeddi sebo kankwaniza kama yebazibwe mukwano gwange mikwano abatulaba na kubanga bobo tulaba ate obo tuwuliriza tugatta wamu ebigambo bibiri tusanyisa okubalaba tusanyisa okubawuliza mwebale kutulaba mwebale kutuwuliza mwebale kuteekawo obudde bwammwe ku lwaffe njagala kubaaniza mukama waffe sebo omumbuulizi ate omwanjuzi waffe webale obaddewo ku lwaffe ate yongera nyebaza management ya Delta TV olw'okutuwa ekiseera kino ate n'omulimu guno erinnya lya mukama lyokerekole ki ligulumizibwe twebaza nno kubanga kigambo si kyange okubeera ku air kitegeeza ki okubeera ku air kitegeeza nti otuuka wangi naye amagozi lituuka wangi otuukirawo ku mpewo otuukirawo ku mpewo kyetaaga ki kyetaaga sente kale no n'atuteekamu sente naye erinnya lya mukama yebazibwe ani atuteekamu sente Katonda akozesa owekitiibwa Dr. Gaston n'atuteekamu ensimbi ne tusobola okudduka emisinde yonna gye tudduse ne tutuuka tusaasira abalwadde n'abalwazizza n'abafiiriddwa n'abasobeddwa mu ngeri ezitali zimu ng'omusumba siyinza butasaasira kade wange Ssaabalabirizi n'omulabizi w'obuloza bw'Ennamirembe Ssaabadiikoni w'Emmengo ne Bassaabadiikoni bonna abasumba n'okusinga omusumba w'Ekatwettu omusumba avunaanyizibwa kanisa ya St. Peters Ndeeba n'abakristaayo mwenna mu kanisa ya Katonda olw'ekyo ekyagize ekituuseeko ekiro ekikeesezza olwaleero mpise ku St. Peters gye nalaba ng'etandika gye ndabye ng'ekula nenjiraba bwefaanana leero neŋŋamba mukama gw'omanyi mpunzise mugamba mukama gw'omanyi kubanga ebigambo ebisingaawo sibirina naye ebikomyewo mpola mpola neŋŋa nti oyo ye mubi oyo ye mulabi naye ne bw'olaba bituusi bifaananye bwe bityo abange tunywiza amaviivi mulaba bifuuse bwe bityo nga n'atutaasa taliiwo ku ntalo z'amataka ze tulina ez'amakanisa ennyingi abeegayirizi abasabi ate oba tubadde tusaba tufungize n'okusingako naye mukama asigala yaani ye mukama ekyo kyekimpumuza mukama asigala ye mukama essaala ya Ssabbiiti eyokuna mu biro ebyokumeka ebyobusatu yayogera ekigambo nga tuyita mu bino ebiggwaawo ebitaggwaawo birema okutubula essaala ya Ssabbiiti eyokuna mu busatu nga tuyita mu bino ebiggwaawo ebitaggwaawo birema okutubula kakati problem oba obuzibu bwetulina bonna ebiggwaawo byebitabudde ensi yonna etabuse lwabikola ki
biggwaawo n'amaaso agatunuulira ebitaggwaawo tegakyagira ki gazibye. Njala kwebaza Katonda nti amasinzizo gonna amasinzizo aga nansangwawo Church of Uganda, Roman Catholic, Muslim, Orthodox, amasinzizo ago gali ku ttaka eri abasajja abedda abeebaka libaawa. Nyasa etuuka abasajja n'abakyala abedda abatamanya be baamanya ne batona nti ekisinzizo lizimbibwawo tebaalina, naye Katonda n'abakozesa ne bakola omulimu gwabwe. Era ettaka lingi lyatuweebwa buweebwa. Ekyo tukyebaliza Katonda. Omulembe gukyuse. Oba baakuwa kakasa nti baakuwa. Jjajjange yakuwa nti kakasa nti yakuwa. Bw'olema okukakasa nti jjajja yawe ekkanisa eryo likoze eki? Ligenze. Kaakati bw'olaba ku kino ekinene tusabe kireme kujja ekisingawo ekisingaawo. Ekibi ekisinga ekyo ate kireme kujja. Byenkubire mulanga n'endulu atutaase eyo semulina wabula Katonda yekka. Taata Mukama yeebaze. Manyi byonna tusaba. Tulaba mu kitabo kya Nabbi Samwiri. Abasajja abajja ne bawamba esanduuko ya Mukama ne bagitwala. Abawamba esanduuko ya Mukama okugitwala gye bwagiteeka Katonda abo yamenyeka. Dagoni yamenyeka. Naye ffe tusigala tukkiriza Katonda omulamu. Mukama yeebaze. Ng'ekyange kyempa bannange mwenna abatulaba netegeeza n'omulala nti tutunuulire Mukama waffe. Lino eriiso erikwatiddwamu lya Mukama. Liiso lya Mukama lirikoze eki? Lirikwatiddwamu. Jjukira omukyalo oli omunaku. Jjukira omwami oli, jjukira omwami nga teyalina na kyaggulu, talina kya misana, n'aleeta ssente azimba ekkanisa. Jjukira ate abalala nga baalina ku byabwe ne bagaka tuzimbe ekkanisa. Jjukira omuwendo gubadde guteddwa ku kkanisa eyo ne gugira ki? Ne gusaanawo nga bwe gusaanyeewo. Naye njagala kunyweza nti Katonda tasekererwa. Katonda tagira ki? Tasekererwa. Tata kaddemu ako kanyumidde. Temulimbibwanga. Katonda tagira ki? Tasekererwa. Ekyo temulimbibwanga. Katonda tasekererwa. Ebyo byonna ate Katonda taswazibwa. Ekitiibwa kye tekirinnyirirwa nga bwe kirinnyiridwa. Ekitiibwa kye tekirinnyirirwa kweyo levo. Tasirika Zabbuli ya 5 twabikola byonna n'ensirika nolowooza nti nenkanankana naawe. Katonda afe omungi ow'ekisa tukwebaziza kubanga otuleese ate olw'obuweereza bwaffe mu sabbiiti eno. Otuyigiriza okwagala n'okutya n'okugondera mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Njagala tutandike ebigambo eri nvuddeyo kubanga nkugambye kujjako Katonda tetuyina. Era kibadde kisaana okwogerwako. Omuntu bw'obeera mu buyinike. N'olabye ogenda n'olaba nti Mukama. Naye kale eyo katuveeyo. Waliwo ebigambo kibuuzo. Kiki? Kibuuzo. Luka essula 23. Luka essula 23. Essula ya 23. Maama wange mwanyina mukyala Kawagga mmanyi kwoli. Akulaba. Emmeeme eyo mmanyi kyeri naye Mukama mwesigwa. Mikwano gyaffe mwenna abatulaba Mukama awaniire. Muganda wange omukulu Nkalubaawo ekireka oba embugu Mukama ayongera okunyweza ennyumba yammwe olw'omwana waffe. 23 okutandikira ku nnyiriri 39 n'olwana. Olwa 39 n'olwana. Zokka 2. Ezo 2. Weewa. Wagamba bwe wati. Omu kwabo abaakola obubi
abawanikibwa ku musalaba n'amuvuma ng'agamba nti si gwe Kristo weerokole wekka naffe otulokole. Naye owookubiri n'addamu olwana naye owookubiri n'addamu n'amuninya n'agamba nti n'okutya totya Katonda kubanga ggwe oli ku kibonerezo kyekimu naye. N'okutya totya Katonda kubanga ggwe oli ku kibonerezo kyekimu naye. Koma wali n'okutya totya Katonda. Ekyo kyekibuuzo. Alina gw'atudde naye, alina mukwano gwo, alina muganda wo gwotunuulira kyakoze, mubuuze ekibuuzo kimu, n'okutya totya Katonda. Ekigambo ky'okutya Katonda y'ensibuko y'obutegeevu. Okutya Katonda y'ensibuko y'obuwangaazi. Okutya Katonda y'ensibuko y'amagezi. Okutya Katonda kwe kukola obugagga. Okutya Katonda kwe kukola emirembe. Okutya Katonda kwe kukuuma famire ng'eri wamu. Okutya Katonda kwe kulera ne kuwa abantu amagi amaanyi. Okutya Katonda kwe kuleeta emikisa mu nsi. Era Uganda yali erina omukisa gwayo okugamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange. Eyo moto etumala. Ffenna mu Uganda yattu okuba n'emirembe ate egitumala. Naye okujjako okugyogera. Okola ki? Okugyogera. Katonda aluwa. Okutya Katonda kuluwa. Okusaamu Katonda ekitiibwa kuluwa. Mu bigambo, mu birowoozo ne mu bikolwa. Kubanga ensonga mmeka tugwa mu bigambo nga tonnaba kugamba osooka kulowooza. Nga tonnaba bw'omala okulowooza n'oyogera. Bw'omala okwogera n'okola. Tusobya mu kulowooza ne tusobya mu bigambo ne tusobya mu bikolwa. Ate eriyo n'ekyokuna waliwo tuteekeddwa okukola ate mutabikola. Nga tubikola si lw'obubi naye olwesa Katonda ki naye ne tutabikola. Kakati ensonga ne zijja nti ebigambo ebirowoozo bikule mangu. Zabuli 19. Zabuli 19. Zabuli 19. Olwaleero enyiriri ziriko z'ebikolabo ebikozi. Zabuli 19. Otuuseewo. Zabuli 19. Ese. Otuuseewo mwana wendi. Olw'ekkumi n'ennya. Sala ya kabaka ng'asaba. Agamba atya? Olw'ekkumi n'ennya bwagamba bwe bw'ati. Ebigambo eby'omu kamwa kange n'okulowooza okw'omu mutima gwange bisiimibwe mu maaso go, ayi Mukama, olwazi lwange era omununuzi wange. Ebigambo by'omu kamwa kange n'okulowooza okw'omutima. Omanyi nti okulowooza kwe kufumba ebibi, kwe kuzaala byonna. Kino nkiyinza. Omanyi okulowooza kwe kujjaamu n'ensisi. Abantu balina tukuze ku mulembe ogulina ensisi. Naye tuli ku mulembe kati ogutalina nsisi. Guno mulembe tegulina nsisi. Ekisoboka n'ekitasoboka bisoboka. Tolabanga ekitasoboka kisoboka. Ekitaliiwo kibaawo. Okitegedde taata? Nkitegedde. 2 gattako 2 twasoma ziri mmeka? 4. Naye nze okwesa nti guno mulembe 2 gattako 2 4. Ebigambo by'omu kamwa kange n'okulowooza kw'omutima gwange bisiimibwe. Kakati nga tonnasonga lunwe, kati olwaleero saagala tubeere finger pointing. Tusooke tweyire ki? Twesongeko. Ogambe nti naye ekyamazima mayanja wange Erisa tusuubira lunninze muwala wange Sitera Kasozi n'abalala mwenna abatulaba Lucy Namayanja n'abalala. Ekigambo kya kwesongako mu bigambo byange, ebirowoozo byange n'ebigambo byange Katonda abisiima.
bisiimibwa Katonda newankubadde it is an execution oteeka mu nkola naye byoteeka mu nkola Katonda asiima. Abantu bameka abakaabye era lwaki bakaaba era ani abakaabya magoba ki oluvannyuma lw'okukaaba kwabwe. Mubuulizi magoba ki ono kyava agamba no liida Dawudi n'agamba ebigambo by'omukama kange okulowooza ku mutima bisiimibwe mu maaso go ayi Mukama olwazi lwange era omuki omunuzi we. Katonda bw'asiima amakakasa nti n'ensi ejja kusiima. Katonda bw'asiima ensi eneeba mirembe. Ng'ow'amaanyi awanirira omunafu. Wakawulira taata? Ng'ate n'omunafu atambulira wamu n'owaki? Omanyi nti n'omunafu ayamba ow'amaanyi? Omunafu ayamba ow'amaanyi amuyambira ddala. Omunafu we osabanga Katonda omunafu n'ayamba ow'amaanyi ku lw'obulungi. Naye omunafu bw'ayamba ow'amaanyi ku lw'obubi ensi ekaaba amaziga. Gamba etya? Wali olabye miliyoni ya agenda okumenya kati ng'ekanisa bwe bagimenya. Miliyoni ya agenda n'agimenya kati bakyawali ku ground. Porters. Omunafu omuki omunafu bw'ayamba okuwa amaanyi ku lw'obubi ensi ekaaba amaziga. Omunafu gwe tuyita fibo. Kubanga bangi abeera agamba esina kye kasanze bifuna kindi. Omuyala bw'ayamba ku mukufu ensuku zisaanawo. Okategedde ebigambo by'omukamwa kange n'okuwozako mu mutima gwange bisiimibwe mu maaso go ayi Mukama oluki olwazi lwange era omunuzi wange. Tugende tuli mu kutya butyani ekibuuzo kyatandise n'okutya totyani totya Katonda kyekibuuzo. Maama abaana abo boolera endera gy'obalera n'okutya totya Katonda. Mukwano gwange omulamuzi omusango guli ku mmeeza yo n'ensala gy'ogusazeemu n'okutya totya Katonda. Baprida lawyers wasoma Mukama yeebazibwe era singa sikisa kya Katonda tewandibadde bwotyo. Naye obiwuuza byonna obiwuuza n'okutya totya Katonda. Abakuumi b'eddembe byonna mubikoze era nawe obipulaninga obikola naye n'okutya totya Katonda. Munnange bw'ayingira eddya weesanga taata w'abaana ddala afuuse taata w'abaana aleeseyo n'abameka n'abasatu naye enkwata gy'obakutte n'endeera gy'obaliramu n'ennaku gy'obalabya n'okutya totya Katonda. Soma kisoma mbadde nkomye ku lw'ekkumi n'omwenda abadde mmazi eyo nno tovuddeeyo. Zabuli 10:10 Zabuli 10:10 olunyiyo lw'ekkumi ndyawo lunyini olunyi bwagamba bwe wati. Zabuli 10:10 lukoma ku lwa 7 olukuyaakumeka nakyo mu 11. Okay. Zabuli 10:11 olunyi lw'ekkumi bwagamba bwe wati. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera balina okutegeera okulungi bonna abakola bwe bati. Soma bulungi naawe ng'oli serious. Nga ndi serious. Mbereko serious okusingawo. Kansome kanduddemu. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Mu kutya Mukama
amagezi mwe gasookera. That's the beginning of wisdom. balina okutegeera okulungi bonna abakola bwe batyo, naye nga gavaawo amagezi gava eri Mukama. Honorable Tom Kayongo ansanyusa nnyo eyo omubaka wa president tobeera naye kasubi, naye Honorable Kayongo ayogera ebigambo nti tulina okwawula ebigambo bitya bibiri, amagezi n'okutegeera. Buli muntu omuzaale mugezi, naye ekirungo ky'okutegeera abasinga kyekibuze. Amagezi kirala n'okutegeera kirala. Omwana yenna nga bamunakyalinga bamukuza, waliwo ekiseera katuuka akamaama kange bakataata nga bwe kaba keebase kagenda okuzuukukanga engoye embisi, era teri ayinza kakuba kubanga emyaka gyekyo bwe katandika okutegeera bwe katandika okukola ki okutegeera nga bakateekerateekerawo akantu ke katuulako. Okitegedde taata? Kati ng'olwo obuliri bugenda okutya nga bukalu, olwo okutegeera kukoze eki? Kusituka. Kati okutuuka eno gye tuli ng'amanyi ekyokukola. Era kaakati kyewe okuggyako obulwadde, tukitabula na bulwadde, okuggyako obulwadde, omusajja myaka gyange nga bugenda okukya ng'awa obuliri bubisi, nga siri mulwadde ng'obuliri bubisi. Musumba Mukama waffe yeebazibwe. Sulumani mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka tujjukira bwe nti wamala okuwaayo saddaaka olukumi n'asaba Katonda Katonda n'akka gy'ali n'amukyalira gwe mulundi ogwasooka n'amugamba nti oyagala ki? N'amugamba nti nze mpa amagezi, ndi mwana muto n'okutegeera sitegeera, mpa amagezi. Naye tulaba oluvannyuma Sulumani yakola ebyekitegeero bingi, naye tulaba oluvannyuma okutegeera kwa Sulumani. Omanyiwe ekyamubuza? Omanyi ekyamubuza? Yava mu mbala y'okutya Katonda. Ate mu mbala. Bw'ava mu mbala y'okutya Katonda nekibula. Kasita ova mu mbala y'okutya Katonda, awo no taata bwenjaawo. Kakati eyo generation eno kubanga taata bwoleza amagezi n'ontanula. Bw'ova mu mbala y'okutya Katonda, embala y'okutya Katonda n'ekuvaamu, by'olaba leero bye birabika. Kubanga embala y'okutya Katonda tegiraki tiriiwo, evuddewo. Omuntu atya Katonda aba n'ensonyi. Omuntu atya Katonda yeebuuza, banandaba batya? Yeebuuza yekka, banandaba batya? Banaawulira batya? Kinaaba kitya? Omuntu atyani? Katonda. Ekyokusatu kiki ekinaddirira? Ekyokuna, nze nga ngenza abaana bange ndibaleka ntya? Ye embala y'okutyani? Y'okutya Katonda. Ekyo omulabe kyajjeewo. Mu kutya Mukama amagezi negasookera. Naye bameka balina okutegeera okulungi abakola bwe batyo. Olunyirisi lugambye. Naye embala eyokola ki? Ey'okutya Katonda. Ekyo omulabe kyasa. Ate bwazze mu bavubuka amwafred ntya bwazze mu bavubuka embala y'okutya Katonda egenze. Abafumba maka embala y'okutya Katonda. Embala y'okutya Katonda, omwami alumirirwa mukyala we, n'omukyala alumirirwa ani? Omwami we. Naye bayinza okubanga famire emu ekyeyitamu, naye ng'omukyala tomunyumiza. Tusabe, twakasaba bukya tusaba kyekiriwo ti Mukama yeebazibwe nti akoze eki, anaamala kukola nange nenneebaza. Embala y'okutya Katonda. Kaakati embala y'okutya Katonda bw'egenda eva mu bantu
bweva mu bitongole bweva mu institutions bweva mu buweereza obwa buli kintu n'omukuba buli muntu muweereza embala y'okutyaki y'okutya Katonda. waliwo ekigambo omwana ategeera kyagamba nti taata wange kino n'akiwulira nfudde naye ate oli taata w'abataata Katonda amanyi eby'omunda ebirowoozo abyekkaanya oyo atakwekebwa kyama n'otya my god era bwe kiba kigize n'omugamba nti mukama nsaasira kuba Katonda takwekebwa kyama ebirowoozo abyekkaanya tekwekebwa kyama nakusirikira busiriikirizi Mayanja bw'ogenda okukola nti kale nakuwa n'obudde n'okituusa ku nkomerero naye ku nkomerero naga kale ekimala naye nga tannatuuka awo kuba bw'agamba nti ekimala amawulire si malungi naye nga tonnatuukawo kyagala kulongoosa maaso ng'obudde bukyakola ki antunuulira atulaba atuwuliriza naawe mu ddiiro lyo oba mu ofiisi yo mu kifo kyonna w'oli embala y'okutya Katonda ekyakulimu tekyakulimu bw'oba olabirira abaana abo embala y'okutya Katonda mweri oba tiriimu bw'oba onyiize embala y'okutya Katonda mweri oba tiriimu bw'oba ogenda okubanja embala y'okutya Katonda mweri oba tiriimu landiroodi ogenda wamupangisa kituufu wazimba nnyumba zokola ki kufuna musente oluuyi yansanyusiza ku Lwokutaano yagenze okunoonya yagenze mu kubapangisa bonna nno balajala nga bwomanyi bwe biyitibwamu n'abagamba ezange saazimba za bakateyamba saazimba kuyamba bakateyamba kategedde teyazimba nnyumba ze kuyamba bakateyamba wakawulidde kakati omulala n'amuddamu bw'ati nti ekirungi mukwano gwange ne bakateyamba balina Katonda abayamba olutalo we lwavudde ne bawanyisiganya ebiki ebigambo saazimba za kuyamba bakateyamba n'oli naga nti ekirungi bakateyamba balina Katonda abayamba awo olutalo we lwakoze eki mufulume mujja kudifuluma Yesu wange embala y'okutyaki Katonda. Dawudi ng'agyekuuma kyabaga nti taata nyamba ebigambo by'omukamwa kange n'okulowooza bisooke bisiimibwe mu maaso go nzikiriza ndyoke ŋŋende njogere nnyinza okukola kino naye nga kisiimibwa mu maaso go bw'oba tonzikiriza kugenda ŋŋaana naye kati everybody buli muntu akoze bw'ati ali waggulu Katonda seewa wansi buli akola kati akolera ku mumaanyi ge mu buyinza bwe mu bipapula bye okitegedde bwe nabadde mu kooti ninfuna empapula kati God is below papers above agambye ati n'okutya totya Katonda ekyo kyekibuuzo kya wiiki eno n'okutya Mukama atusaasire bodaboda ovuga siganye kuvuga naye ate eggambo eryo lyokubyewo manyi bavumi eggambewo lyokubyewo n'okutya Katonda kati layini zigenda bwe ziti n'endala edda ate gwe eyokusatu gy'otaddewo n'okutya tutya Katonda omanyi teereeta jjaamu kyekyo singa jjaamu tetulina naye nvuga tugendi mwana wange tugendi wewa kakati olunyo lw'ekumi luwedde se eyo vaayo tuvuddeyo nakugambye olwaleero tuli wangi ndi ku nsonga ya kutyani Mukama Katonda kati n'alyoka agamba oli ludda wasebo Timoseewo ekyolubereberi Timoseewo ekyolubereberi Pawulo ng'amuwandiikira
Timoseewo ekyoluberera essula y'omukaaga Pawulo n'amugamba mwana wange nno Timoseewo wepankira bwiriri Timoseewo Timoseewo ki ekyoluberera essula y'omukaaga ngenda kubuulira nti ngezaako okutunula n'endaba essaawa ezisigaddeyo ndabye ezisigaddeyo zitumala leero butandise Timoseewo ekyoluberera essula y'omukaaga ndyawo wennyini sooka osomerwa mukaaga olw'omukaaga n'olw'omusanvu n'olw'omunaana essatu zoyagala zisome olw'omukaaga lugamba bwe luti muki osoma ki ebbaluwa Pawulo gyawandiikira Timoseewo esooka essula ey'omukaaga olunyiro lw'omukaaga wentandikidde tandika naawe naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi kubanga tetwaleeta kintu mu nsi era tetuyinza kujjamu kintu naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga kwe kutya Katonda kwe kutyani naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaana ge magoba amangi ani kufena atayagala ku magoba ani atayagala profit business zaffe zonna tuzikoze twagala maki magoba niyo agambye nti eri agambye mu kutya Mukama amagezi mugesookera balina okutegeera okulungi abakola bwe batyo esi gye tuvudde njagala kuyunga olugendo lwe tutambudde n'akugamba ono ye alina embala y'okutya Katonda n'amugamba nti ebigambo byaki by'omukamwa kange n'okuluza kw'omutima gwange bisiimibwe mu maaso go ayi Mukama olwazi lwange era omununuzi wange Katonda akugambye mbala abalina embala y'okutya Katonda agambye nti naye okutya Katonda the fear of the Lord n'obutayaayaana okuyaayaana okumanyi kukola kutya okuyaayaana kino kibanga okyagala kino kitakunobanga okyagala nze ndaba we awo naye okutya Katonda ng'okugasseeko n'obutayaayaananga ge magoba amangi okutya Katonda tekuli kwokka okategedde ako ddemu olusome bulungi olw'omukaaga lukala oba osoma olw'omunnango yali mu akeedi amagezi gamuweddemu olwa munnaffe gwosobeddwa ebyettaka bye bitabuse omulala osobeddwa landiroodi akutwala omulala malegi yammwe yatabuse dda omwami akugamba takulabawo naawe oba omukyala akugamba takulabawo bw'abala abamugasa toliimu bw'abala abalina bali toliimu olina omulimu gwe mwatandika mwagutandika babiri munnaakuvuddemu mu kapitule bwekuze n'anoonya bwakutemayo kaakati akusazeeyo laba bw'olaajana laba bw'osobeddwa ye genda naye okutya Katonda wamu naye okutya ndiwaki osoma sipiidi nnini naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaana ge magoba amangi gwani mukwana mpuliriza ero mukwana atulaba message to you naye okutya Katonda tatandise bw'atyo atandise atya naye okutya Katonda amakulu waliwo embeera endala zonna eriyo embeera endala zonna zoyinza okuyitamu ogenda mu kooti kufuna abapoliisi byonna oyinza obikola amaanyi ogagira ki n'ofuna empapula ensimbi ozikola ki byonna oyinza okubikola amaanyi olina byonna obirina ensimbi olina byonna obirina obuyinza olina byonna obirina naye oli bw'aleetanga naye eba ekyusa ebyasoose okitegedde eba ekyusa ebyakoze nagamba nti naye sijja gyogerako gyo kubanga mu lesoni zaffe yakulwakusatu naye sijja kuddayo nnyo naye okutya Katonda okutya
Katonda n'obutagiraki n'obutayayananga ge magoba amaki n'omalibwa omanyi n'ekigambo ky'okumalibwa kati lwe lutalo kati nyambadde kooti meka oyambadde kooti naye nnineemu yambadde kooti naye nnineemu kubanga ekooti weetaaga emu mu kiseera ki ekiseera ekyo tewetaaga nnyingi kati gweyambadde esaati meka nyambadde olinaemu nina nnyingi naye ekiseera kya leero kyagaleeruwa Eno. simple kakati eno gyonnina ekooti kemmale esigadde eka nazo nazisanga mu kiseera kyaki ekyo ate tekindeetera kuyaayaanira ya mulala gyensanze taddemu musungu ekyo tekinsimbula kati wano kuyaayaanira kooti yamula banaye gondi alina ekooti banaeyo yandibadde yange yandibadde yo yawa ate pabuli gyabaga naye okutya Katonda kugattibweko obutagiraki obutayaayaana bano ebyogerwa ennaku zino biwulira mu lulimi olwogerwako era wiiki ewedde omukulembeze w'eggwanga yabaddeko mu mbeera ng'egamba we are fighting corruption tufune ne ripooti ekwata ku corruption ereeteddwa kuyaayaana naye okutya Katonda ne kugattibwako obutayaayaana ago ge magoba amaki abaana bo ne bafuna amagoba bazzukulu ne bafuna amagoba n'osigala nga ki magoba Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama asigala muzirungi lwaki okutya Katonda n'obutayaayana ge magoba amangi ensonga eri egi tetwaleeta kintu mu nsi era tetugenda kujja mu kintu Mukama yawa ddamu osoma olw'omusanvu abakatwegattako bakolinso ekyolweberye essuula yakumeka essuula ya mukaaga kati lunyiriri lwa 7 kubanga tetwaleeta kintu mu nsi maama era tetuyinza kujja mu kintu naye genda ku lw'omunaana naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga bwe tubanga n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaagiranga ki binaatumalanga Reverend omusajja ono Timoseewo Pawulo okumuwandiikira ebbaluwa Pawulo kiki yali amaze okulaba mu Timoseewo yamulabamu obusumba yamulabamu obuyigiriza n'amugamba nti kakati Timoseewo yeetaaga kuteekateeka yeetaaga kukola ki gy'olaga Timoseewo ebyobugagga ojja bisanga gy'olaga Timoseewo ojja kuba exposed kitegeeza ki mu Luganda oba ojja kusisinkana Katonda ajja kuteeka ku level ezaki ez'enjawulo ezirina ebingi ate n'ebihi n'ebitono ezirina abalina ebingi n'abatalina ojja kulaba ebyenjawulo naye gwe beera n'embala za mirundi emeka ekusooka kutyani okutya Katonda wamu n'obutagiraki nga gwomaze kufuna amagoba ago bw'agattako kali nti tetwaleeta kintu ku nsi ate waleeta ki era tetugenda kujja we came naked yamulaga nti byonna ne bw'anaabiyaayaanira bijja kukoma mubuulizi Sulemaani ono gwolaba ani Sulemaani mutabani wa Dawudi emirundi 38 mirundi emeka 38 ng'agamba byonna ebyensi butaliimu mirundi 38 byonna butaliimu nkubuuza bajjajjaabo 6 emabega baluwa gwe wennyini gwe mbuuza togaa nti nkulangidde magufa naye ekyamazima baafa baluwa Kibirige okuba byasi yafa aludawo ali mu ttaka gali ku luwanga yafa aluwa Yosiya Kalungi yafa bonna bagendawo abange be baluwa n'abange bakola n'ababalala bagenda kakakifu abakyalya abakyanywa ekyo kituteekateeka one day you will go
wali olabye nga omuntu awummudde naye ng'abadde alina ku bibye ng'abadde alina ki ku bibye wali olabye abafamire abagaana amabugo nti abadde alina temutuwa wali obalabye kubanga wajja bwereere wajja bwereere era oligenda bwereere kati ne batuteekerawo okuteekeza embeera ekutwala mu kitiibwa naye ng'okoze eki ng'ogenze tuyimiremu eddakiika ne bayimirira n'eddakiika tewera ti mukama mwekiwummula ekyaki ekyemirembe bw'oba wakikolerera olwaleero njagala kuwumbawumba abooluganda nga mbagamba leero ndeese embala yakutyani katonda nsigaze zikemuka kamu bubiri busatu enda eri naawe soma kano tulabe katonda bakolera abamutya abakolinso ekyolubere 2:9 abakolinso ekyolubere 2:9 soma mangu okwasa obudde abakolinso ekyolubere 2:9 naye nga bekyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako kyekyo n'okutu gye kutawulirangako n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna katonda bye yategekera abamwagala katonda alina byatutegekedde okitegedde taata kakati gwe kikyo yagala mukama katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna the store will be opened for you. Banyinaze baganda bange abaana baffe mikwano gyafa kusitayo mwenna buli muntu yenna ali ku Data TV yagala mukama katonda wo tya mukama seimu kitibwa katonda wo muwulirize mugondere the store will be open for you store diguli weewaawo abatulaba era abatuliriza tuli mu week Reverend Mayanja gotune mu studio ya Reverend Elisa Mayanja nannyini week Reverend mu kiseera kino kyennyini bw'omala okutuwa essaali otumire tunaggalawo kantumire nsabe mikwano mwenna abatuwuliriza era abatulaba tubaagalira nnyo mukama waffe era Reverend Maneno Twaya ne family n'abakusaba bwe n'abeekatwe mukama yeebazibwe abakusaba mwe n'abasumba bwe Kasubi mukama yeebazibwe Reverend Abel Merewom abeekireka mwenna mukulike byonna bye mwayise mwebale kubeerawo mukama yeebazibwe n'abalala mwenna buli muntu yenna buli muntu mutumidde family yonna nzitumidde sijja kumenya oluusi oyinza obamenya n'abaana ne baga haddadi asinza naye nina muzukulu wange Tera kisajja kya myaka 3 kati kitunula jjajja Tera I love you n'abalala mwenna tuga nti erinnya lya mukama likole ki nze mbalekedde kimu ngambegayirira tya mukama tyani saamu katonda ki ekyokusatu tusabe okusinga bwe twali tusatu kubanga omulaba atuzinze tetuyinza kumukuba wabula kusaba n'okwegayirira n'okusiiba temukwerabira tusabe katonda affe omungi owekisa tukwebazizza nnyo lwa wiiki eno gyotutandisizza newankubadde emmeme mbaddemu ebisota n'okusoberwa ku bye tulabye bye tuwulidde n'amaaso gaffe ne gazitoowererwa naye gwe atavaawo atafuuka atadiba totuleka tuwaddeyo obuweereza bwaffe tuwaddeyo eggwanga lino n'okusinga tuwa ekkanisa ya katonda gye wagula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ennyo tosirise tumanyi mukama tosirise tuwaddeyo okusaayo ekkanisa y'Endeeba tuwaddeyo Obusaabadikoni bwonna bw'Emmengo tuwaddeyo obulabirizi n'okusinga omulabirizi w'Ennamirembe saabalabizi w'ekkanisa ya Uganda n'abalabirizi bonna kubanga kino kikuba ffenna mukama otusanyuse era otuyigirize oli katonda ataswazibwa yemu katukulabe tuwaddeyo bannange bano bangi basobedde balina amabanja abalira emirimu teginazuukuka abalira basobedde naye mu byonna beerawo beera taata waffe beera mukwano gwaffe tulere tuyigirize ate tukuume
olunaku luno lulaba omukisa, wiiki yonna eraba omukisa, wiiki ebeere y'amawulire amalungi ey'ebigambo ebirungi. Labirira, liisa, nywesa, janjaba, yambaza, sesa, ate sumulula abeetaaga okusumulula, taasa abeetaaga okutaasibwa, kubanga bangi beetaaga kutaasibwa. Mukama totuta, Mukama tutulera, naye nno gwe w'amaanyi, gwe wekka gwe tuyita guyinza okutulwanirira. Tuli banafu, abasajja ab'amaanyi mu ggwanga mwebali, abalina bye balina mu ggwanga mwebali, naye nga banyigiriza abalala. Naye gwe Katonda ayinza byonna, taasa abanyigirizibwa. Nunula abo abeetaaga okununulibwa, sanyusa abeetaaga okusanyusibwa, kubagiza abeetaaga okukubagizwa, yambaza abeetaaga okwambazibwa, saasira abateeka okusaasibwa, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Omukisa ogw'okukka Katonda ayinza byonna gwa Kitaffe n'Omwana Omutukuvu gubawambaatire kusanyusa kulema kutuvaako, gubeere ku buli mbeera ya buli kinnoomu awo wooli, gubeere ku nnyumba yo, ku baana bo, ku bazzukulu bo, ku bakadde bo, ku mikwano gyo, gubeere ku abo abakwagalira abakusabira omukisa, gukutaasa eri abalabe bo kaakano n'emirembe egitagwawo. Amen. Weewaawo abatulabira abatuliriza bwetyo bwetambudde olunaku lwa leero. Abakristaayo mwenna bannange kiguddewo nga bwe mukiwulidde, yeekaalu ya Mukama bugenza okukeera ku nkya olwaleero ng'eri ku ttaka. Ekkanisa ya Mukama St. Peter's Church of Uganda Endeeba bugenza okukeera leero ku makya ng'eri ku ttaka. Naye tuyimirire mu kusaba n'okutya tutya Katonda. Tuyimirire mu kusaba abooluganda, abakadde baffe bamaze okubatuulira. Tusisinkane enkya Eliya Ssematimba ne famire mubeere bulungi, nfunira bamaka gange bonna, Mukama abatuuke ekisa kino okwagala kwo, ab'emikwano banfanfe mwenna, baana bange bonna mbatumidde nnyo. Mukama abeere nammwe, musibe bulungi, mweraba. As we bow in adoration and stand in